saba otegeezeko ne mulirwana ono omuntu yenna g'omanyi nti ebyokwiga bino bigenda mu maaso asobole okutugoberera kubanga bya muwendo nnyo si eri maka ago gokka naye n'agooyo agakulinaanyi bwe ganaabeera obulungi n'agago ganaabeera bulungi ne leero Mukama akkiriza okwogera naffe okuyita mu kigambo kye era nga bwe twayiga omulundi guli nga tumaze okwogera ku misingi amaka gagwanidde okuzimbibwa ne tumaliriza nga tugamba nti omusajja ow'amagezi yazimba ennyumba yo ku lwazi mukoka ne bwe yakulukuta embuyaga ne bwe yakunta musisi ne bwe yanyeenya ennyumba yasigala nywevu kubanga ezimbiddwa ku lwazi musirusiru yazimba nnyumba ku musenyu n'amaliriza nga ebyo byonna ebyagirumba ennyumba teyasobola kuwona tuzimba amaka gaffe oluusi ne tugazimba ku musenyu ne twagazimba ku musingi ogunaaganyweza ne tumaliriza nga gayiise era nga gaweddewo twalaba emisingi 7 amaka gaganidde okuzimba era Mukama tumwebaza kubanga wayiga nange ebigambo ebyo nsaba ku lw'ekisa kya Katonda n'amaanyi ge ojjukire bulijjo emisingi gwe tuzimbira amaka naye ng'omukulu kwe kuba nti amaka gaatandikibwa Katonda olw'okuba nti ye yagatandika yennyini go abagali mbagwanidde okumanya tebatandika kintu kyabwe ne batandika kya Katonda ensobi ekoleddwa abantu bangi abatandise amaka n'obufumbo nga balowooza nti bali mu kintu kyabwe kye bayinza okufuga n'okuddukanya nga bwe balowooza era nga yebafumiitiriza so singa nannyini kyo bwe yagamba enkomerero yawe n'abamaliriza amaka gafudde era nga gasaanyeewo okufaananako n'ebyo ebintu ebikolebwa abantu ababikola gamba ng'emmotoka gamba nga paasi ez'amasannyalaze yogera ku rediyo ba tv n'ebintu ebirala appliances ez'enjawulo baziweererezaamu akapapula oba ekiwandiiko ne bwe liba ddagala era balisindikiramu akapapula munda bw'oligula ojjamu akapapula okakubuulira nti lino abali olubuto temulikozesa lino bw'oba olina sukaali tolikozesa lino bw'oba olina alagi tolikozesa basinga obungi akapapula basuula kasuule bo ne bamira kubanga balowooza nti erijja okukola limaliriza libafuukidde kizibu okusinga omukisa n'amaka bwe gafaanana busuula bayibuli n'ekigambo kya Katonda n'otandika okugaddukanya nga gwe bw'olowooza kubanga olina amaanyi mangi kubanga olina amagezi kubanga wasoma kubanga olina lulungi kubanga olina ssente kubanga olina ekifuba ekinene n'obukambwe amaliriza tegasanyuse nga togafunyeemu era nga tegalina biseera bya mu maaso sandyagadde maka ago okukaaba na kubonaabona sandyagadde maka ago okubeera maka ag'obulumi awamu n'okweraliikirira nandyagadde ozimba amaka amasanyufu era amawanguzi ng'oganywereza ku misingi egyo omusanvu nga n'omukulu gazimbira Katonda nannyini buyinza gwe mugwanidde okukkiriza mwenna abali mu maka n'obufumbo n'okumutegeera olwo ne musobola okuzimba amaka aganaagulumisa erinnya lye atusabe kitaffe tukwebaza kubanga otuwadde obulamu twebaza ebyokulya n'ebyokunywa n'ebyokwambala byotugabiridde ekisa kyo n'okwagala wamu n'emirembe kakibeere wamu naffe nga tuyiga otusomese Mukama kuba gwe musomesa omukulu wa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye amiina. Olwaleero tugenda kwogera ku bazimbi abazimba amaka amasanyufu abantu abali mu maka ne mu bufumbo omwami awamu n'omukyala nabagamba nti njogera ku formula ya Katonda ey'okuzimba amaka n'obufumbo mu nteekateeka ya Katonda teriiyo maka nga ga mukazi na mukazi teriiyo maka nga ga musajja na musajja ekyo bw'okiraba ng'omanyanga nti obugwagwa na bugwenyufu si nkola za bwa Katonda era tezirikkirizibwa mwana w'omuntu ayinza okubaako ne byayagala bingi n'afuna n'ensonga nnyingi lwaki yandibikoze naye ekigambo kya Mukama kinywera emirembe gyonna era tekikyukakyuka bufumbo bw'omuntu n'ensolo nabwo nedda ate era omusajja n'omukazi newankwadde nga mwe bali mu bufumbo kimugwanidde buli omu kubeera omu obufumbo bw'omukazi omu n'abasajja 3 omusajja omu n'abakazi 5 si dizayini ya bwa Katonda sifuddeyo gwe oyagala kukiraba sifuddeyo ddiini muova nabyokkiririzaamu naye nze nkubbiddeko enteekateeka ya Katonda teri bwetyo teri mu bufumbo nga abakazi basukkamu omu era teteribeera emirembe gyonna buba buluvu oluusi nabutaagala kwagala kutegeera kituufu Katonda kyayigiriza bwe twogera ku maka tuzimba emisingi gy'obufumbo egy'omusajja n'omukazi nga bali mu maka bokka kubanga abo babiri bakola ekyo Katonda kye yateekateeka kibe ne balyoka bafuuka abazimba amaka amasanyufu lwaki mbayisa abazimbi kubanga amaka gazimbibwa buzimbibwa ebbanga lyonna limugamalamu mulina omulimu munene ogw'okugazimba gafuula ekifo eky'essanyu ogafuula ekifo eky'emirembe ogafuula ekifo kimuneeyagaliramu amaka okubeera amasanyufu kirina kukolebwa nga kigendereddwa bugendererwa tekigwa bugwi aliyo abali abalowooza nti ajja kuva ku mulimu akomewo eka ng'amaka amasanyufu waliwo balowooza nti ajja kugenda ebweru akomewo ng'abeeka basimayiringa waliwo balowooza nti kijja kugwa bugwi bajja kwesanga bwesanzi nga gasanyuse bintu nno bitono nnyo mu nsi bye weesanga obwesanzi nga bibaddewo
nga tewabiteekerateekera nga tewagenderera kubituukako si byangu nnyo okubeera we n'omubaddugavu tulina nnyo obuzibu obwo era ensonga lwaki n'enkulaakulana ez'ebintu ebirala bingi ebitali maka gokka bitulema ffenno tulowooza nti obudde bukya bukya ebintu ne byebeererawo manyi twamanyiira okera ku makya nga ova keddo yeesudde ne mulonda bulungi okera ku makya nga emiyembe gyengedde ne munoga bunozi okera ku makya nga ensigo z'amapaapaali ze wayiwaawo zireesa amapaapaali okuba twamanyira okera obukezi ku makya nga ebintu oluusi bikoze bwekozi tutandika okulowooza nti ne mu nkulaakulana ebijja okubeera ojja kukera bukezi ku makya ng'oli wa mukisa ojja kukera bukezi ku makya mukama munnange ng'akwanukudde ng'obugagga buzze ewuwo abo tulina omu ku 10 abanaakifuna okutuuka ku buwanguzi oteekwa kugenderera wateekwa okubaawo ebintu ebitegeke nga bigendereredde ddala nga bikoleddwa ku lwekyo okusobola okubaako ne wootuuka gano gabadde magezi gugwe omukazi awamu n'omusajja ali mu maka bwemubanga mulina kye mwagala okutuukako mu maka gammwe muteeka gendeera kigenderere kigenda kuva mu kuloota kigenda kuva mu kukeera bugezi ku makya nga kibadde temugenda kusanyuka nga temukigenderedde kusanyusa maka temugenda kukulaakulana nga temukigenderedde kugakulaakulanya temugenda kutuuka ku buwanguzi bwa maka ng'obuwanguzi temubuzimbye buzimbi tekisobokera ddala olwekyo mbasaba muzimba amaka aganaagulumisa erinnya lya Katonda era aganaaliweesa ekitiibwa buli omu alina omulimu mu maka era buli omu bw'akola omulimu gwe olwo aba akola kye bayita okuzimba ennyumba ne baba bagizimba okuva ku misingi gye twayogerako tugamba nti ennyumba ebaako amataffaali agagigattibwako paka bweserekebwa amatafaali agagattibwa ku nnyumba paka bweserekebwa byebyo omusajja n'omukazi bye bakola nga bali mu bufumbo okufula ennyumba yaabwe ennungi era erabika obulungi newankubadde ng'omusingi gwe guwaniira ennyumba ne gubeera mu ttaka kaakati olwo ekizimbiddwako waggulu kiryoka kireetera abalabi okutegeera nti ddala ennyumba ezimbiddwa ate ennungi newankubadde ng'emisingi omusanvu giri gye twayogerako gisobola okubeerawo era amaka ne gatandikirako naye awatali buli omu kukola buvunaanyizibwa bwe mu bufumbo tuyinza okumaliriza nga tuzimbye amaka agatanyuma newankubadde nga gali ku misingi emituufu yenno byonna biyinza okukola nga byanjawulo nedda era abazimba emisingi emituufu be babeera abazimbi abatuufu n'okuzimbako waggulu mataffaali ky'omusajja g'alina okuzimba ate mukazi biki by'alina okuzimba olwasobola okubeera omuzimbi w'amaka amasanyufu era agaweesa erinnya ly'ekitiibwa bayibuli yange erina ebigabo bye ŋŋamba mu kitabo kya Amosi essuula ey'okusatu ennyo olwokusatu ababiri bayinza okutambulira awamu wabula nga batabaganye ekibuuzo ekyo kikulu era njagala buli muntu akirowoozeeko waliwo amaka gayinza okusanyuka ne gabeera n'emirembe okuggyako nga bagalimu ababiri batabaganidde wamu buli omu n'akola ekitundu kye bulijjo nkyogera era nga bayibuli bweyongera okukinyweza mubuulize essula bayibuli eyogera ku babiri mu kisobo kya mubuulizi negamba nti ababiri basinga omu kubanga baba n'empeera ennungi olw'okutegana kwabwe kubanga bwe bagwa omu aliyimusa munne naye zimusanze oyo ali yekka bwagwa so nga talina munne amuyimusa ebigambo ebiri mu kitabo kya mubuulizi nebiri mu kitabo kya Amosi birina obuvunaanyizibwa ebituyita okukola buli musajja ali eyo n'omukazi andaba era awuliriza ebigambo bino buli mukono gwonna gulina okukola ekitundu kyagwo olwo obuwanguzi ne butuuka essanyu ly'amaka n'emirembe obuvunaanyizibwa obwo tebuweebwanga muntu omu waliwo abaleeyi abaagala bakyala be bakole ebituufu bo nga tebabikola era namuvunaana n'omuvunaana oli mukazi nabakiggwe abakazi bakola bino abakazi bakola bino abakazi bakola bino abakazi bakola bino oli musajja nabaki abasajja bakola bino abasajja bakola bino abasajja bakola bino abasajja bakola bino nze siganye osobola okubeera ne byobanja mukazi we era ng'oyagala abikole osobola okubeera ne byobanja bbaawo ng'oyagala abikole ng'olina n'ebyokulabirako ebimala ebyabasajja abalala abikola obulungi n'ekyo njagala nkujjukize kiri kimu tasobola kubikola gwe nga tobikoze okola kyabwewussa era ekitali kituufu okutandika okusaba munno akole ebyo omukyala byateekwa okukola gwe ng'omusajja tokoze byoteekwa kukola mu maka nga tonaba kutunuulira munno osooka kutunuulira ggwe nga tonaba kunenya munno osooka kwenenya ggwe tusooka kweteeka mu bigere by'abantu balala neddoka tutegera lwaki beeyisa nga bwe beeyisa kale nno ababiri basinga omu bwago omulala ayimusa munne mu maka bwetyo bwe tutambula musajja bw'akola omulimu gwe n'omukazi n'akola ogugwe buli omu ayimusa munne n'amuwanirira ne batuuka ku kuwangula musajja alina obuvunaanyizibwa bw'ateekwa okukola asobole okubeera ow'omugaso mu maka ate era n'eri mukazi we awo omukazi bw'atyo naye alina okubeera ow'omuwendo eri bba nga naye akola obuvunaanyizibwa bwe kikyengezaako okugamba kyabulabe nnyo okubeera mu maka naye ng'oli irrelevant
teri kintu kyabulabe mu nsi nga kubeera mu bufumbo nenga toyinamu mugaso. Ekyo nakyogera dda era nkiddamu nti ensobi gy'otakolanga mu bulamu kwe kubeera mu kifo wootalina mugaso. Bw'obeeranga mu kifo kyonna n'okizula nti tolinawo mugaso, vaawo ogenda onoonye w'olina omugaso. Nze sibeera mu kifo ng'omuntu, sikkiriza kubeera kitundu, kwetaba oba kubeera mu kifo kyonna nga sirinaawo kye ngenda kukolawo. Era kasita nzuula nti gurupu eyo gye ngenda okutambula nayo sirina kye ngenda kugigattako. Wano we ngenda okubeera sirina kye ngenda contributingawo, awo nga nvaawo. Kale naawe nkusaba, amaka tewandigabaddemu nga tolina kyogagattako. Obeera obasazi abali mu nnyumba eyo. Mukazi gwe gwe njogera naawe beetaaga okubeera ow'omuwendo ennyo eri balo, kubanga yemu ku nsonga lwaki yakufuna. Kale nno kyenva nsaba buli omu akola obuvunaanyizibwa bwe, kituyamba okuzimba amaka aganaabeera amasanyufu era nga galina emirembe. Obuvunaanyizibwa obusooka omusajja bwe yeetisse buli wano mu kitabo kya Timoseewo ekisooka essula 2 olunyolo lw'omunaana. Lwaki nsoma Bayibuli mu puroguramu eno? Kubanga nabategeeza nti ekigambo kya Katonda twakiyigago ne tugamba kiki ekinaatereeza amaka. Twagenda okukizuula ng'ekigambo kya Katonda singa kitegeerwa bulungi, amaka gajja kubeeramu essanyu n'emirembe. Era ebbanga litumaze nga tuyiga ebyokuyiga eby'enjawulo nga tubijja mu kyo ekigambo kya Katonda tukizudde. Tisinga abantu bamala ne bategeera kye tusomesa ku maka, amaka gandibadde gajjudde essanyu, gandibadde gajjudde emirembe. Ensonga lwaki nkisoma era ensonga lwaki nkiyigiriza. Naawe nkubbirako nno, oyinza okuba nga tokyagala nnyo, naye nkubbirako obanga weegomba amaka ganaabeeramu essanyu, ganaabeeramu emirembe, era ogafunemu era ogasanyukiremu. Ddira Bayibuli ebeere ekirungo ku byokola n'engeri gy'otambuza ennyumba yo. Timoseewo ekitooka 2:8 agamba bw'ati, kyenva njagala abasajja basabenga mu buli kifo nga bayimusa emikono emitukuvu awatali busungu newankubadde empaka. Obuvunaanyizibwa obusooka obw'omusajja ye kabona w'amaka. Kozesezza ekigambo kabona kubanga ekigambo kabona kitegeeza oyo eyatangiriranga abantu, yayimirirangawo ku lw'abantu mu maaso ga Katonda. Wakati wa famire yo ne Katonda waliwo omuntu gwe bayita omusajja. Ebyawandiikibwa bimwogeddeko ng'abeera kabona, era kimugwanidde okuyimusanga emikono gye waggulu alyoke asabire abo abali mu maka ge n'abali mu nnyumba ye. Zijukiza abasajja bonna abalaba ebigambo bino nga mbategeeza nti okuyunga amaka go ne Katonda buvunaanyizibwa obusooka. Kino nkirabyeko mugange, nkirabyeko ne mugaabalala. Teri kintu kya bugagga nga kuba na maka agatya Mukama. Teri kintu kya muwendo nga kuza baana nga balimu entiisa ey'okutya Katonda. Kino nakyogerako dda, nja kukiddingana ate nja kukibajjukiza okutuusa nga mukitegedde, kubanga bwe mutaakitegere temulina ssuubi mu maka agatabanguse. Omusajja ali eyo weetika obuvunaanyizibwa obusooka oba okuyunga amaka go ne Katonda. Nga tonnaba kugula mmere nnyingi, tonnaba kubatwala mu international schools n'amasomero amalala ag'amaanyi, nga tonnaba kubagulira ngoye n'okubatwala okushopinga n'okuwumulako e Dubai. Sooka obutwale nga buvunaanyizibwa okukakasa nti buli ali mu nnyumba yo afunye okutabagana ne Katonda. Manyi nti ekyo tukissizaamu kitiibwa n'abamu basese. Naga naye omusajja byayogera tebitegeerekeka. Akati yali kulingiriza ku maka ndaga gaako bya Katonda bigasaaki. Fene tugalina wano ebya Mukama bigasaani. Nze mmanyi kyebwotyo bw'oyogedde. Naye bwotyo bw'oyogedde kubanga okyalina muvubuka. Era n'amaka ago gakyali mato. Tonnaba galabako kiki ganaabeera mu maaso olw'obutatya Katonda. Ebiva mu butatya Katonda n'obutamussaamu kitiibwa wanaamala obbiri gako ojja okutegeera lwaki wali weetaaga okussaamu ekitiibwa ebigambo bino. Nze kyenva nkuyita nga nkugamba nti ng'omusajja ali eyo kulemberamu okuzimba enkolagana ey'abantu b'ennyumba yo ne Katonda. Ekisooka babeere basabi. Ekyokubiri babeere bayizi ba kigambo. Ekyokusatu bakuŋŋaanenga okusinza Katonda. Ekyokuna babeere nga baweereza. Ebintu ebina bonna abiwa ennyumba yo n'amaka go njagala nkukakase. Emikisa gy'okubeerawo nago nga masanyufu giri 99/100 ate n'okugawangaaza 100/100. Sinakindi n'obuwanguzi obw'emirembe n'emirembe. Tewandyagadde amaka go gasigale ku nsi wano. Tewandyagadde kugenda nago mu bwakabaka bwa mu ggulu in the life after. Ng'oggyeko okulimbalimba okuliwo nti tufuuka emizimu ne gigenda eno ate ekifo eky'okwesiima ate simanya bino ate kati bano bali mu geyeena ate tusala emisanga abafu baliyo batambula. Ng'oggyeko ebirimba ebyo byonna bye sijja kuyigirizawo kubanga ate siri mu theology. Naye waliwo obukakafu obumala nti waliwo amaka gaffe ag'omugulu genja okwogerako mu maaso awo. Nandirowoozezza naye wandituuseeyo n'abantu bo. N'otabeerayo wekka oba si nakindi mwenna okufiirwa obutabeerayo. Kale nno omulimu omusajja ogusooka kakasa nti amaka agayunga ku Katonda ne gabeera amaka agulumisa erinnya lye. Kigezeeko kale kiwe mu waakiri omwaka olabe enkyukakyuka
zonna bokoze mu makaago era bw'onaakola ekijja kuba muzimbi azimba amaka amasanyufu. Obuvunaanyizibwa obwokubiri bwe weetisse ng'omusajja kwe kwagala mukazi wo. Okwagala omukazi buvunaanyizibwa Befeso 5:28 paka 29. Era bwe kityo bwe kibagwanidde abasajja okwagalanga bakazi baabwe bennyini ng'emibiri gyabwe bennyini. Ayagala mukazi we yennyini yeeyagala yekka. Ng'oggyeko okubeera kabona w'ennyumba yo, waliwo obuvunaanyizibwa obwokubiri bw'olina bwe bw'okwagala mukazi wo. Waba bonna wootudde woowuliriza ebigambo bino ne woobirowoolezaako ne woobirabira, njagala nkujjukize nti okwagala mukazi wo buvunaanyizibwa. Si kintu ky'olina okukola obukozi kubanga ofunye ku budde obuli free. Si kye kintu ky'olina okukola obukozi kubanga emirimu giwedde. Wali abasajja abali eyo ng'obulamu bw'okutandika okufa ku mukyala we n'okumwagala abikola kubanga obudde afunyeewo. Mu mwezi bw'afunayo obudde oba olunaku, olwo omukyala we n'alyoka amanye nti musajja wange anjagala era anfaako. Obadde okimanyi nti okwagala mukazi wo obuvunaanyizibwa? Ye lwaki mbuyita obuvunaanyizibwa? Mulimu. Nga bw'okera ku makya n'oyingira mu woofiisi, kati nga nze emirimu gyange gye nkola ntuula mu woofiisi n'ensooka nfumba bino byonna okuyita mu kulungamizibwa kw'omwoyo n'osobola okubiraba wano. Nga nkola emirimu gyange egyo ntuula mu woofiisi yange, nteeka okukakasa nti emirimu gino giggwa ate ku budde. Sisobola kusuzaawo mulimu gubadde gwakolebwa ku lunaku olwo ne bwe ziba ssaawa 5 gwa kiro. Nsobole okukakasa nti ate enkyankwata emirimu emirala eginannyamba okusobola okubeera ow'omugaso eri eggwanga n'eri ggwe alaba era naawe atambula nange ebigambo bino. Naye nga bw'owulira bwe neetisse obuvunaanyizibwa okukera nga buli ku makya, bwete bwe neetisse n'obuvunaanyizibwa okukera nga buli ku makya okwagala mukazi wange. Okwagala mukazi w'omulimu nga bw'oli pulezidenti w'eggwanga, nga bw'oli ssaabaminisita, nga bw'oli obuvunaanyizibwa bwonna bw'oyinza okulowooza. Loving your wife is your responsibility. It is not something you do because you've gotten some time. Ofunyeyo ku budde obutonotono, obaddeko ewaka, leero tokoze. Okwagala mukazi w'omulimu, okwagala mukazi w'obuvunaanyizibwa. Era kikiri eri abasajja bonna okukakasa nti baagala bakazi baabwe nga beeyagala bo bennyini. Tewali muntu ayagala mubiri gwe taguliisa tagujjanjaba era nga Kristo bw'ajjanjaba ekkanisa. Kitegeeza ki omusajja okwagala mukazi wo? Tumaze okulaba nti buvunaanyizibwa. Then the next question is, bw'oŋŋamba okwagala mukazi wange biki bye nnyinza okukola ebiraga nti njagala omukazi? Oba eno ffe mu management tukiyita performance indicators. Biki bye tuyinza okukola ebisobola okulaga nti omusajja ayagala mukyala we? Naawe njagala mbikubulire mwami gw'obimanyi. Ate n'omukazi oyo gw'otudde naye nga mulaba ebigambo bino, naye yandibadde abikugamba naye tayinza kubikujjukiza, kuba bw'anaabikujjukiza ate ojja kubeera ng'okwagala si kwe kutuufu kwowa. Ekisooka okumwagala yekka kintu kyangu nnyo ate nga kitegeerekeka, newankubadde nga kizito nnyo mu nsi eyaliibwa ekibi. Nabategeeza nti amaka galina omulabe waago nga ye Setaani. Mu Setaani si mulabe wa Katonda kyokka naye era mulabe wa muntu. Era yajja okubba, okutta n'okuzikiriza amaka. Twayiga tusobola omuziyiza mu kukkiriza ne tuyiga ti Yesu Kristo yamuwangula. Bwe yamuwangula ayinza n'okumuwangula ne maka gaffe n'alekerawo tusumbuwa. Kyeva nkuyita Yesu omukkirize ng'omulokozi wo gwe n'ennyumba yo, kubanga ye munaakola ekyo munaba mwekingiriza Setaani awamu n'amaanyi ge ag'obulabe agazikiriza. Naye Bayibuli bw'egamba nti omukazi okumwagala yekka, Setaani alwanye bwezingirire. Okakasa abasajja bonna abalaba n'abatawulira bigambo bino nti omukazi tolina kumwagala yekka. Gufuuka omuze n'enkola ey'abasajja okubeera n'abakazi abalala nga be baagadde. Ekyo nno kya bulabe. Akabonero akasooka akalaga mukazi wo nti omwagala kwe kumwagala yekka nga tomugasseeko mulala. Ekyo bw'omala n'okikola, you have scored 90% of what I'm speaking about. Okwagala mukazi wo yekka nga tomugasseeko mukazi mulala yenna, oba okoze ebitundu 9 ku 10 ku kigambo ekiyitibwa okwagala mukazi wo. Bamu no balowooza nti bajja kwagala abakazi abalala bonna, naye kasita muwe emmere, kasita nteekawo enkoko, buli sande ndeeta enkota y'ettooke awamu n'egundi n'ekifuluusi ky'amanda, mukazi muvugako mu mmotoka, namugulira n'akamotoka atambula, namuzimbira amakemu ye ng'asula mu kalina. Kati omukazi agambira kintu simwagala. Kamala okujjukiza omusajja afaanana bw'atyo. Singa olunaku lukya n'osanga mukazi wo nga naye alina omusajja omulala mu kalina eyo gye wamuzimbira, oyinza kulowooza otya? Ndowooza osimayiringamu awo kati bino birungi bannange omukazi yeebale. Bwe kibanga gwe byenjogedde bikulumye nga toyagala ŋŋende nabyo mu maaso,
lwaki oyinza okulowooza nti omukyala obutamwagala yekka kireeta emirembe? Bayibuli gyebegambye nti okumwagala yekka ekyo ekisooka okulaga nti omwagala. Ekyokubiri okumulabirira mu byonna. Bayibuli egamba nti okwegomba ku ayogera ku mukazi kunaavanga eri musajja we era anaakufuganga. Teri musajja ayinza kufuga kujonga ajjuliriza okwegomba kwa mukyala we. Kankiddemu. Teri musajja ayinza kufuga okujonga ajjuliriza okwegomba kwa mukyala we. Era bwe kumulema n'obufuzi abwerabire. Manyi twaliyo abasajja abeekapa abalaba ebigambo bino abaagala okufuga ne baluma emba n'emimwa ne gikubagana n'afunya n'ebikonde ennaku ne zivaayo n'amuteekamu left right n'amukuba n'agwa wansi. Omusajja oyo akola ebyo kubanga alowooza nti bigenda kumutaasataasa akazibiikiriza buvunaanyizibwa bwe yandibadde akola. Teweekweka mu kulwana na kuyomba na kukaayana na kumyuka maaso n'olemeera okukola obuvunaanyizibwa bwe eri mukyalawo obw'okumulabirira mu byonna. Basajja bangi ffe gy'okukola obuvunaanyizibwa bw'okulabirira bakyala bawe mu bonna beekweka mu kukaayana n'ayombayomba n'akayanakayana n'atiisatiisa nze nja baleka wano, nze nja kubaviira, nja kubaleka nga bamulekwa, mujja kufiira wano enjala, omugeze mutawaanye, nze wano noba ne ŋŋenda. Totandika kutiisatiisa bantu. Teweekweka mu kwekapa oleme kukola mulimu gwo. Ebyo byonna ebigambo nga bwe mbyogedde teweetaagako na kimu singa okola obuvunaanyizibwa bwo obwokubiri okulabirira mukazi wo mu byonna. Gwe ekyo kikola olaba oba onaakaayana. Basajja bangi bw'osanga omusajja ng'akaayana ayomba yeekapye alina kyakweka. Kola obuvunaanyizibwa nga bw'oteeka obbukola eri mukyalawo. Ojja kulaba nga teweetaaga na kulumamba nga kyangu nnyo. Nga teweetaaga na kulumamba ng'osimayiringa busimayirinzi. Kale nekyo kikulu. Okwagala mukazi wo obuvunaanyizibwa obukola otya ng'omulabirira mu byonna. Ekyokusatu okumussaamu ekitiibwa. Bayibuli bw'egamba bw'etyo. Basajja musengamu bakazi bamwe ebitiibwa oba ekitiibwa ekigambo ekituufu ng'ebibyo ebinafu nga manye nabo basika bannammwe oba bakabaka oba obugulu. Okussanganamu ekitiibwa obuvunaanyizibwa bwa buli muntu. Simanyi lwaki tuyinza okulowooza nti okussaamu ekitiibwa omukazi yateeka okukiwa omusajja, omusajja talina kukiwa mukazi. Kituufu obuwanga waffe ne kalukya zaffe oluusi zaatuzimba mu ngeri eyo, naye era nazo bw'ogenda zikeberamu ddala nga si kituufu. Era abasajja newankubadde ab'edda bajjajjaffe baawanga bakyala baabwe ekitiibwa. Yes, baabawanga ekitiibwa. Ekitiibwa kyalinga kikulu nnyo. Akati kyenjagala nkujjukize naawe, omukyala nga tomussaamu kitiibwa omaze okukakasa nti omwagala. Akabonero akasooka okukakasa mukazi wo nti omwagala kwe kumussaamu ekitiibwa mu maaso g'abantu ne bwe muba nga muli mwekka ne mu maaso g'abaana bo. Tulina abasajja abali abatasaamu bakyala baabwe ekitiibwa. Abo okwagala kwe batula si kwa mazima. Akamu kabonero akalaga nti oyagala omuntu kwe kuwa ekitiibwa obulamu bwe. Simanyi oba mukazi w'omuwa ekitiibwa era omutwala nga muntu. Bangi ababalina nga balabanga ensolo bamu balowooza nti bwe baasasula ente 6-8 kati baabagula. Yaleeta object n'agireeta ewaka. Kati ayinza okukola kyonna kyasanze n'omukyala kubanga yamusasula. Agamba kate galiimu ssanyu era tegaliimu mirembe. Nyinza obutakugaana kukola kyokola naye nkujjukiza nti kigajjeemu essanyu. Sirowooza nti amaka kyandibadde kifo woonakuwalira. Sirowooza nti amaka kyandibadde kifo wooteeyagalira. Tewali nsonga lwaki weetega amaggwa ate gy'onodda. Yagala mukazi wo ng'omussaamu ekitiibwa. Kijja kukuleetera essanyu ery'olubeerere eritali ggule yadde sasulire yadde lyoyombera obuyombezi oba okkuba emiggo, naye essanyu eriva obuvi munda olw'okulaba nti mukyala wo ategedde ti bba wange ampa ekitiibwa era ntwala ng'omuntu. Ekyokuna kiraga nti mukazi wo omwagala kwe kumutwala nga bwe weetwala ggwe wennyini. Ndowooza kikigambo ekituufu kye mba njogerako. Kumutwala nga bwe weetwala ggwe wennyini si bwe kiri bannange, era so important. Kudda mu bigere ebyo. Sajja mwagale bakazi bammwe bennyini kubanga tuli mibiri egy'abannaffe ffekka na ffekka. Katonda bwe yali ng'atonda omukyala yamugya mu nnyama ya musajja ng'akabonero akalaga nti tuwulira kye kimu. Kola ebyo ebintu bina. Oyagale mukazi wo yekka, omulabirire mu byonna, omusseemu ekitiibwa nga bw'oyagala bakuyise ggwe naye bw'oba omuyisa taliddamu kunyega. Agenda kuba agudde ngabbidde imaged, ngabbidde mu kwagala okutagambika. Kale singa abasajja ffena tukikola eri bakyala baffe ebyo bina byandibadde bimala amaka gaffe okuba mu smile ey'emirembe n'emirembe. No wonder teriyo ewuwo kubanga byenjogeddeko ebyo olowooza nti si byangu. Naye ogenda kusasula omuwendo ogw'obutabikola guyinza okubeera omubi
ennyo okusinga gwe wandisasudde ng'obikoze. Naye nkusabira kubanga tugamba waliwo essubi eri amaka gatabanguse. Mukama naawe akyayinza okuyamba n'osigibwamu ensigo ey'okwagala okw'amazima. Ekyokusaba okubeera ensibuko eya buli kintu. Father ensibuko muggwe mwemuli ensibuko eya buli kantu. Omusajja mu maka ayimiridde mu kifaananyi kya Katonda. Nga mu Katonda we muli ensibuko ya buli kantu eri aboonoonyi, ne mu maka go bwe kityo bwe kiri gwe ensibuko ya buli kintu eri essanyu n'okubeerawo kw'amaka go. Timoseewo ekisooka 5:8 kyava agamba naye omuntu yenna bw'atajjanjaba babe n'okusinga ab'omu nnyumba nga yeegaanye okukkiriza, era nga ye mubi okusinga atakkiriza. Bino bikulu. Bayibuli wegamba nti okwegomba kw'omukazi kunaavanga eri musajja mu Lubereberye 3:16. Kitegeeza nti abantu b'ewakaawo ne mukazi wo ebyetaago byonna, obukuumi n'essanyu awamu n'emirembe, byonna beetaaga kubijjira mu ggwe. Kyabulabe nnyo okubeera taata ewaka, naye ng'omusota bwe guyingira ewaka ng'obuuka nga kirinca basiriki n'obulawo, bakulaba oli ku siiringi waggulu eri gye weerippye emirabba. Musota mugukubana mwe mukola ki? Musota gubayitako mulaba wa naye ng'oli waggulu ey'emiti. That's too dangerous. Manyi nti oseseewo. Kubanga ababbi bajja ne bakunguna ku mulyango. Newekeka wansi w'ekitoga nti mukyala genda obagulire. Musajja gwe ensibuko y'obukuumi eri ennyumba yo. Bino gy'olina okukola okuzimba amaka. Amaka galina okuwuliramu security. Kubanga ekimu ku kintu abakyala kibaletera okufumbirwa is security. Golooza lwaki empologoma ebeera mu nsiko neba nga yeetooloddwa empologoma enkazi 30 byonga eri emu. Ne bw'ogenda mu primates bigoliras ne chimpanzee kibeera kimu ekisajja nga famire yonna ng'eri ku kyo. Ebikazi ebyo biraba byonna byetoolodde ekisajja for security. Ne mu maka bwe kiri, mukazi wanoonya security anoonya bukuumi. Era obukuumi obwo otabumuteekako ku bumu oba omukozi bubi. That's too dangerous. Kati ekyo kikulu nnyo. You are the source of security. Amaka go ganywerera muggwe omusajja. Muggwe mwe galabira essanyu n'essuubi. Muggwe mwe banywerera. Gwe boggwamu amaanyi, bo baggwamu amaanyi nnyo. Kye tugamba. Kale omusajja bw'otandika okuggwamu amaanyi n'olangirira mu maka go biganye bannange era kati simanyi oba tufe oba tunaabeerawo tutya. Omusajja kasonako okulangirira nze babaana bemu naasoma, nze banaye simanyira kumanya ensi ekomi. Kati ensi eyo bw'ekoma ey'omukazi n'abaana egenda kukola etya? Beera ensibuko y'okuzzaamu abantu amaanyi, kubanga gwe muzimbi azimba amaka, kyenkujjukiza ekyo. Beera ensibuko y'ebyetaago. Omusajja alina okubeera ensibuko y'ebyetaago. Omusajja bw'atabeera nsibuko ya byetaago kitegeeza nti ekifo kye kigenda kubeera threatened mu maka. Teri kintu kya bulabe mu maka ng'omusajja okubeera nga tayinza kuwawa obubbi byetaaga. Sikuvunaana okuba nti tosobola kubibawo, naye nkujjukiza nti buvunaanyizibwa bwo fuba obibawe. Ekifo kyo kijja kusoomoozebwa. Omukazi bw'anaatandika okukola obuvunaanyizibwa obwo, ekifo kyo kijja kuba kitandise okunyeenya. Nani yali abasajja abali era nange omukazi kaleera omukazi era naye alina okubaako ne byaleeta. Ate ye takola, kati bw'aba akola naye aleeta. Ekituufu ateeka okuleeta. Naye nze kankujjukize gwavunaanyizibwa. Bonna alekera obuvunaanyizibwa omukazi obw'okugabirira amaka bye geetaaga, ekifo kino ojja kusobola kukikaayanira. Kale nno bw'osanga bafumbi enkoko tobuuza gy'eva. Abamu tolina kyoleseewo, ate osanzeewo enkoko bakukwana ova mu basajja sandisane z'enkoko wazijjeewa gwekangabiriza ki? Genda okola omulimu gwo, leeta enkoko olaba onoobuuza. Kyogedde ate nga kituufu. Kati Mukama kyava atuyita leero atumaliriza ebigambo bino nga tugamba bw'ati ti omusajja gwe mutwe gwa mukazi wo. Befeso 5:23. Era nga Kristo bwali omutwe gw'ekkanisa bwali omulokozi w'omubiri yennyini. Omusajja gwe mukulembeze w'amaka. Omusajja gwalengerera amaka wagigalaga. Omusajja gwalowoolereza amaka go. Gwe nsibuko y'ebirowoozo okuyiiya, okusalawo n'okulaga ekkubo. Zijukiza abasajja bonna abalaba ebigambo bino. Abazimbi abanaazimba amaka amasanyufu bakola obuvunaanyizibwa bwabwe. Buli musajja yenna awulira ebigambo bino Katonda amulonze n'amuteeka mu maka akole obuvunaanyizibwa.
nenga n'omu kuvunaanyizibwa obukulu ye musajja okubeera omutwe gw'amaka. Okubeera omutwe gw'amaka kikulu ate kya muwendo ate kya mugaso, kubanga omutwe gwe gusinziirako byonna ne gusobola okulaga negulaga gye tulaga. Basajja batalina birooto by'amayumba gammwe, basajja batalina maka gammwe gye galaga, basajja batamanyi biddako. Muteekwa okuzuukuka mukola ekitundu kyammwe. Amaka tegayinza kusanyuka ng'omusajja talowooza. Amaka tegayinza kusanyuka ng'omusajja talina birowoozo bye gatwala mu maaso. Omusajja gwe mukulembeze baba mukulembeze babulekera bakyala, kale n'asigala kutambula butambuzi na kulinda ssente za mwenge. Nze mbajjukiza nti amaka tegasobola kuzimbibwa kubaamu ssanyu ng'abasajja abagali balinda ssente za kutamiira. Wateekwa okubaawo omusajja alowooza, wateekwa okubaawo omusajja afumiitiriza, wateekwa okubaawo omusajja alaba ebinene, wateekwa okubaawo omusajja ateekateeka, wateekwa okubaawo omusajja alowooza we think tank. Buli kintu kyonna tukiro nabagambe mu Afrika wano tulina obuzibu, tetwagala kulowooza. Mutawaana gwe tulina tetwagala kulowooza. Kati waliwo n'amaka agali awo agatambula naye nga tegayina n'agalowooleza, gakeesa lukya nga nkoko ya mutamiivu, tebamanya nawe buziba. That's bad. Omusajja okola ki mu maka? Where is the head? Omutwe guliriddawa. Njagala nkusabira omusajja, Katonda gwatadde mu kifaananyi kye mu maka. Amaka gatabanguko olw'abasajja baganya okubeera abazimbi ab'amayumba gaabwe. Leero ngenda kusaba n'abasajja mwenna abali eyo. Njogedde ku buvunaanyizibwa buno nga nkimanyi bulungi nnyo nti bunene, naye nga mmanyi teri musajja ayimirira na Mukama omutandisi w'amaka ayinza okubulemererwa. Obuvunaanyizibwa buno bukulemye, bintu bikutabuseeko, olemedde obukola mu bwesigwa. Kiriza osabe nange mu kaseera kano Mukama akole ekyenjawulo eri obulamu bw'omusajja gwe. Katusabe. Kitaffe tukwebaza kubanga otuwadde obulamu. Weebale kubanga oyogedde naffe olwaleero, eddoboozi lyo liwuliddwa. Kigambo ekituluŋŋamizza mu buvunaanyizibwa bw'omusajja bw'ateekwa okukola okuzimba amaka. Abamu bawusudde, abalala tebakyabumanya, abamu tebawulowoozanga nako. Naye okyayinza okukuŋŋaanya abasajja bo Mukama n'obafuula ab'omuwendo. Nsaba bafuula ab'omuwendo era ab'omugaso, babeere abasajja banaaweesa erinnya ly'ekitiibwa era babeere mu maka aganaawangula ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye.